mu Mecca omwo wali obeerawa? Ali mbeerawa ku muzigiti omukulu gwennyini abava eno gye bagenda. Kati kankulage ebintu kwe twandiise ku kabba we wabeeranga. Kyovula nayima ne kugamba nti tewali agenda kutolera Nabbi Muhammad salaamu gwe bakugamba nti kwata ku kabba weetolole kabba emirundi 7. Simanyi nti tolera Nabbi Muhammad oba otolera majini. Lwaki nkugamba ekyo nga nkyesibako nga nkikakasa nti nze nabeeranga awo nga bwolaba wali wekanyizaako omuzigiti. Buli muzigiti gwonna gubeerako obupooti oba obusuwa. Obusuwa obwo buli muzigiti gwonna gwe bazimba waggulu waagwo bateeka okuteekako obusuwa. Kankinyonyolewe nti ampuliriza asobole okukitegeera kyenjogera. Omugaso gw'obusuwa obwo mwe mubeera amajini ago agaffe ge tuyita amasiraamu oba amalongoofu. Gwolaba bamala ozimba akasuwa ako ne bateekako akabonero kw'emunyenye n'omwezi. Twali tuva mu paaka kwe kunnengeza ewa Kiganda. Bw'anengeza ewa Kiganda naŋŋamba nti olengera essabo liri. Teyagamba kyaki? Teyaŋŋamba kyaki. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery, tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Chachi endala ziri mu byazo. Okitegedde kati naye gwakyogedde. Mbuuza gwe ziri mu byazo. Gwakyogedde. Chachi endala muddeyo okwolesebwa kwammwe nga bwe kuli, tambulira kwolesebwako. Naye ng'ekyamazima bwe kityo bwe kyandibadde. So Katonda waba yampadde omukisa n'engula akagatta akapya sijja nako mu chachi. Kajjeemu ogenda omwebaze. Kajjeemu ogenda omwebaze. Ofukamire omwebaze.
omanyi bannaffe bano kuno ku olutaaliza abo kubeerako emisobbaawa omanyi bakijjawa era naye bw'omuwa bali bw'omubuuza kiva ku ki akuwa olunyiriri nga kituufu ebintu bino abantu bano bagenda nga babijjayo oli bwakizuula nga kimukolera ng'akola ki ng'akijjayo kati omusiraamu ajja teeza abayisiraamu okujjamu engatto bali katuufu kyekiri kyenkugambye n'ennyambala bayinza okuba katuufu kyekiri kyenkugambye ku Musa kyekyo kye bamukkirizaako ebisigadde ku Musa tewaliwo kye bakola ki ontegedde era ye omusiraamu bw'omuteeka nagamba amwe mwabula amuyingira mu kanisa zammwe naki n'engatto ng'ate wano Musa Katonda yamugamba ekifo ky'olimu kitukuvu jjamu engatto ani ali mu kifo ekitukuvu kiba kikukubye poyi aba akukubye omusumaali naye naffe ne tukizumuya Mukama n'ajja n'atugamba bwe yali asitula muweereza wa Katonda n'amugamba nti nedda tewali ajja mu maaso gange nangatto naye bannange ali eyo jagalayo kati asobola odisikasinga ekintu ekyo musumba oba gy'oli eyo neetaaga basumba saagala bano nti nasoma nnyo Bayibo bapikerere abo sibaagala waliyo musumba njagala musumba Kiganda gwe bayitanga musumba muyizi kutumiddeko taata musumba muyizi sajja oyo nali mwagala so kitegeeza Lubaga Kasidro gy'ogamba Simbooko kale taata Lubaga Focus taata simba wakati awo byose njagala kumalayo bintu byange waliwo omukadde waffe yatubuuza ekibuuzo ku nsonga y'ebimuli taata abantu waliwo batategeera nayogera ku bimuli tugenda kukiddamu nekyo twakiddamu nedda netuyogera n'erinnya ly'ekimuli nedda ekimuli teyakitegeera kubanga waliko kagunike kaddamu naddamu n'abuuza ekitegeeza buli makanisa gonna agalimu ebimuli twakiddamu ekyo nakikubuuza ne tukinnyonnyola taata nakalabye ejjuuzi ekyo nzijukira kamunyonyoleko akatono kubanjukira wannyonnyola mu kunnyonnyolako wannyonnyola si buli kanisa erimu ebimuli nti ebimuli bikyamu byonna wabinnyonnyola nti namuti nompa n'erinnya ly'erimuti ekyo twakinnyonnyola alabe bu episode bulungi mwekiri naye mbadde nzija wa Lubaga Cathedral ya Pastor Robert Kayanja Christian Focus Center ezo zonna tolabamu bawala bambala mpale nzija mbuza kibuzo kyange Focus Center wanowa watoto House of Prayer bonna baliko byabwe n'abalala bonna baliko byabwe tebasinza Katonda basinza Katonda naye mu butamanya so bali ku byabwe basinza Katonda mu butamanya ngenda kinyonyola bwentyo lwaki ngambe nti basinza Katonda mu butamanya Bayibuli ekugamba nti abalungamizibwa omwoyo wa Mukama be baana ba Katonda kyogambeze ebyawandiikibwa tebabisomangako mu Bayibuli botuuka mu kyaki bo basoma twala ekyamagero sumulukuka jangu olabe ebirungi by'ensi gondera Katonda oli ebirungi by'ensi okitegeera enjiri kati eri mu Bayibuli eri mu makanisa ago si enjiri yakwenenya yakutwala abantu mu ggulu nti owaaye tugenda muki wabula enjiri eri mu abo yabyanfuna ontegedde bwe jangu n'empaleyo okuba empaleyo Bayibuli ekyamateeka 22:5 ekugamba omukyala toyambalanga kya musajja kya muzizo nnyo mu maaso gani naye pasita tajja kikugamba kubanga gwoleeta eky'emitwalo 5 gwasasula akakadde ontegedde pasita tagenda kugamba gwe munnange nti tuwena enjiri yakwenenya twenenye tufukamire okimanyi nti osobola okusanga ng'owooluganda amaze mu kkanisa emyaka nga 7 naye nga tatwalangako kadde kusoma Zabbuli 5:1 ey'okwenenya bamusomera nsomere tatwalangako kusoma Bayibuli abamu bamala emyezi n'emyezi ng'akutte Bayibuli naye nga tagisoma abamu tebazirina nze nno mbadde mbuuza ekibuuzo ekyo nga nsinziira ku biri ebibiri kuba bonna mbalaba abayingira mu kyaki omwo baba n'engatto n'abawala obalaba ku bituuti bayimba negyo emisubbaawa tebagiina sisuubira nti gyegiri bali ku byabwe mbadde nkitunulidde mu mbeera eyo nti buli atalina misubbaawo
Katonda ajjayo bujja akasanvu kali akatavunamirangako bayani naye ng'ekifo ky'oba olimu kiba kikyamu. Kubanga kyogamba be byawandiikibwa tebabisoma kubanga oŋŋambye Bayibuli ye constitution etutwala ffenna abakkiriza Yesu. Yes. Naye nga era ekyawandiikibwa biri mu Bayibuli. Anti kati argument eri awo eri wano. Abamu bagambye endagaano empya Yesu we yajja n'abijjawo yali azze kujjawo ebimu yabijjawo ebyali mu ndagaano enkadde. Yesu yennyini yakola statement n'agamba sizze kujjawo ebyemabega wabula nze binyweza. Teyabijjawo yabinyweza buki? Yanyweza binyweze taata. Kati gwe bw'oyagala ogendera mu ndagaano empya nga togendedde mu nkadde oba ku bibyo kubanga enkadde yeekutwala kuki? Kati oŋŋamba okkiriza mwana tokkiriza taata kati oba oli kuki? Alaka tugenda kutuva ku mulamwa gwe tubaddeko. Tuddeyo ku mulamwa. Kwawo madde nakubuuza amateeka gali ameka? Ndagaano enkadde kwakimanyi gali 600 something. Tontwala eyo. Kati gwabeera 600 plus. Ate nga olira tugenda kuddayo. B'enjiri gye bali ku kyaki. Kyola njagalayo omu ajje mbuuze ebibuuzo byange n'abo abali mu kulaba eyo kyemmanyi nja bagamba mumpe ebibuuzo bibuuze kubanga oba tugamba womenyako limu oba omenye gonna. Mu ndagaano enkadde gali 600 plus. Naye ono alaba 10 ate 10 gavayo galimu 2. Ate anyway kale tuveeyo kakati we mwali muli Meka mwakolanga mu kaseera ako kokka ngamba kati gwe wakolanga mu kaseera ako kokka kalimu hijja? Nze kati kyekyenfuula ow'enjawulo oba ekyamfuulanga ow'enjawulo okwawukanamuko ne bali abalala nze we nayagaliranga we nali nkolera ebyange byenkola. Kyovula nti oli wagezangako kumbuusa nti watta abantu nga bameka wakola mishoni nga mmeka nga sobola zikunyonnyola kubanga zaali nnyingi n'ebimu bye sobola kugamba wano ku kamera wakiwulira nga sobola bikunyonnyola olwedde kyekyo kye nalimu nze nakunyonnyola eri wansi mu nnyanja mishoni eyali enkulu omanyi okukeera ku makya ewaka kyemukola kikunaaba amaaso kunaaba bulijjo okeera n'onaaba amaaso buli ku makya olina okukeera n'onaaba amaaso. Kati nze nange bwekityo bw'oba okitwala kubanga nali nze sirya mmere nga n'omusaayi gw'abantu tegeeza nali ngujja wa taata walinawo bagutunda. Ekyo nakitegeera. Kati mishoni bintu bingi eri nakolanga ebintu bingi kusomesa era nga ndungiyo obwo so eri ewa jukira amajini gano ge gambeerangako ku mutwe so bayita Meka. Wasomesanga ddala obuyisiraamu? Yes. Abaliyo bakumanyi ddala? Lwaki nabuuliza mwali mukolera nnyo mu hijja okizeemu nti wali okola buli lunaku? Buli lunaku nze buli mulimu nali ntambula mu place ez'enjawulo. Kati mu Meka omwo wali obeerawa? Nali mbeerawa ku muzigiti omukulu gwennyini. Abava eno gye bagenda kati kankulaga ebintu kwe twandiyise ku kabba we wabeeranga. Kyovula nayima ne nkugamba nti tewali agenda kutolera Nabbi Muhammad salaamu gwe bakugamba nti kwata ku kabba weetolole kabba emirundi 7. Simanyi nti tolera Nabbi Muhammad oba otolera majini. Lwaki nkugamba ekyo nga nkyesibako nga nkikakasa nti nze nabeeranga awo bwe mulimo ogwange nga bakulaba oba nga tebakulaba otya nali mu mbeera za majini gano. Kati ate mu kusomesa olongo olabika? Mu kusomesa nga ndabika mu kiremba kyange nga nyambala ekiremba kyange. By the way oli ose noyogera ku bannaffe olaba wali osanzeeko Seeka ng'ayambadde ekitambaala ne yeeteekako ekiremba. Ekiremba sikimanyi. Ekiremba kye akaguwa kano ke bambala aka bbulaaka oba aka white n'ateekako ekitambaala n'abako akantu kasiba
nga ovudde ku bano abasiba ekitambaala kyennyini nakisiba ne kati wali kateekamu akaguwa aka bbulaaka awo sikamanyi abakateekamu tonalaba akakoseekayo bami mukwano gwange seeka kirya mutumirako mwagala nnyo kirya tomumanyi ye kirya mulaba ku TikTok olumu tomulabangako nga by the way omulaba abiseeko kitambaala kyokka naye waliko bwateekako akantu ako kamakulu nnyo ku busiraamu akantu ako eringa irizi njagiyita nga irizi omanyi lwaki nti buli abeera n'akantu ako oba ogezezaako okutegeera obusiraamu nti lwakuba Katonda nze byange najja nabyo n'abyokya kwejjirako ddala enkwasa ezo nti akantu ako kaliko obuntu bubiri obuba buleebeeta mu mugongo akantu ako bakakola ku kabonero nga bwolaba wali wekanyizaako omuzigiti buli muzigiti gwonna gubeerako obupooti oba obusuwa obusuwa obwo buli muzigiti gwonna gwe bazimba waggulu waagwo bateeka okuteekako obusuwa kankinyonyolewe nti ampuliriza asobole okukitegeera kyenjogera omugaso gw'obusuwa obwo mwe mubeera amajini ago agaffe ge tuyita amasiraamu oba amalongoofu guwulaba bamala ozimba akasuwa ako ne bateekako akabonero kwemunyenye n'omwezi naye akasuwa ako kategeeza tewali omuzigiti ogutalimu kasuwa ako era bamaseeka abamanyi abamu basobola okutya okubyogerako naye nze sijja kutya kubanga nalokoka nti bagamba tosobola kulinnya eyo ku muzigiti eyo waggulu kasuwa ako amajini gayinza okukola ki gakukubirayo kituufu batuufu nnyo era bw'oba owulidde mu katambi ke nalina ekiganda nakoogerakokko nabyogerakokko katambi ke kamu kiganda ke twatambula ne tugenda e Fort Potro yakuba n'ebifaananyi ku muzigiti oguli Mpanga ku katale k'Empanga n'alaba ne ku mayinja we nakola ki oba mugamba we nabuliranga twabinyonyolako k'ebyo naye nga akantu kano omugaso gwako kubeerayo majini ge bayita amasiraamu kati ekiremba kino buli lwokisiba obeera nga irizi okonekitinze mu konekiti ekakasa nti gwoli perfect n'amajini ago so nti bwe tugenda eri emakka n'otandika okwetooloola kyovula nti bali abasinga beetooloola nga bakeesibye ako akantu baetooloola bakeesibye nje kinyonyola nti irizi ku mateeka gaako oba ofunye irizi esobola okuyamba kubanga tosobola kafuna nga tebakalombedde suratiri jini aya 26 tosobola kambala nga tokalombedde suratiri Imran aya 34 gamba laja ama fadini sabo netolole ulkafadini aljinni n'amajini amalongoofu wa abadun kul nakawo wakalungi al asadul afana aljanna mpaka ku lunaku olw'amalikiyamu obeere wamu nange kati gwe obeera gwe ng'okinyonyola bwotyo nga ssaawa zino nga kiki kyenkugambye ng'okuba mu ttooki n'olaba ku mulembe gwe tulimu oba nentegeerayo bweri okyasobola okukkiriza nti olajanira amajini amalongoofu gakwetoolole olaba n'abayalajanira nga zimalayika nti zibakuume ye waffe ewaliyo ebidiinidiini simanyi owa obusobozi simanyi bikyazaye waliwo yaŋŋamba nti otangaazeemu kaawo naye tujja ndowooza funa olwo ekyo tekyetaaga na kutangaaza oyo omusajja yafuna muti ate nowewunya oyo jjajja wange resitetuta ye yamuwa omuti yamuwa ogwo omuti nga tubeera wali ekyenjojo Kamagaddi era oyo owobusobozi yafa nga asimbye omuti mu ttaka lyaffe ogwo guli ekyenjojo ku mabbali ga poliisi akuba poliisi kati bagisengula engeri kyenjojo bagiwa disitulikiti ne bajambusa eri Kasiino naye awo poliisi we yali yasimbawo omuti jjajja yamuwa omuti gwe yatandikisizaako okukola obyamagero oyo jjajja yayingira mu nsi ey'omusanvu okitegedde bwamuwa omuti disiteero omuntu gwe yasookerako ddala okukolako gwe yasongamu omuti yali mukazi baali bamuloga naye eyo waali abalogwa
bamuloga nafuna olubuto ne lumala emyaka egyo. Ono jjajja bwamuwa omuti najja n'agusonga ku ki? Oyo disitero yali mukatuliki naye. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ate mutabaniwe kati gwe yamusikira gwe bayita akugizibwa amanyi bulungi nga bwenjogera kati saawa zino ndowooza ne bw'aba alaba media era kati agamba oyo yasikira n'obusobozi yasikira oyo disitero yafa kati byebimu disitero y'obusobozi yoyo yeeyitanga Katonda kati byebimu n'ebyo kati byenyinza okunnyonnyola ebifaanaganako ne bannaffe abasiraamu. Kati gwe omuntu ng'otegeera ku mulembe guno oŋŋamba otya nti gwe Katonda akutumye nti nze Katonda ate nomala nofa. Juzi yafa ne basooka leko omuzika ne bamuzimbira akayumba mu nnaku 7 n'awunya wali ekapyeni n'awunya ekyalo kyonna ne bakomekereza bamuziisi. Bwe bamala omuziika oyo omutabani ne bamutuuza ku ntebe. Ono disitero w'obusobozi. Kati omuntu bw'oyogeranga ku oyo mbutuufu olabira ddala n'ogamba naye Katonda waffe atusaasire. Okireera omusajja bamuziika ssebo wali ekapyeni ne ku ntaana era manyi ne basooka mutereka ennaku 7. Jjukira yafiira naye babadde ki eddagala lyamugana alinga Falaawo naye yagaanibwa okuziikibwa mu ttaka. Ettaka lyamugaana n'amazzi ne gamugaana. Gwe wali kinoonyerezaako nti n'essaawa ya leero omulambo gwa Falaawo gukyali baaguzimbira ku ngulu. Nakyo kigendayo kinoonyereza. Abali e Misiri bayinza okujulira. Naye ono omusajja wattu jjajja yamuwa omuti ogwo bw'amala ogumuwa disitera emitendera gye baamugamba okukola
teyagikola teyagituukiriza. Disiteero nga gw'omuti guli gwalina amaanyi ag'enjawulo kyovula nti ne ku kifaananyi kyabeerako ye n'ekkanzu n'omuggo naye ng'abantu bakyamanyi nti omuggo gwe yali akoze eki we yagenda okufiira ng'omuggo tegukyalina amaanyi kubanga jjajja yajja n'agenda nagwo mu nsi ey'okumeka. Lwaki yagutwala? Kubanga waliwo ensonga zaabwe, balina ensonga zaabwe. Disiteero we yafiira nga takyakola byamagero, nga talina kyamagero kyakola n'ekyo wabula yali yakaddiwa. Olaba wano nasembayo omulaba wano mu covid yagamba bano abamubeera ku lusegere bapikerere be bayita abakwenda gamba nti abakwenda inywe namutaahe nyoti nkujja kuyikiriza mufeere hano covid ayisire inywe namutaahe ng'ate musajja gwe twali twesiga ow'amaanyi ye Katonda. Bonna ondese wali kyora nkutunuulira sinitegeera. Yabagamba nti abaweereza mwenna mugende waka. Nze sirina amaanyi gakola ki. Bonna abantu nga 5 kubanga ye musajja by the way wano mu Uganda yali asingayo convoy. Yali asingayo convoy. Tewaliyo mulala yali amwenkana convoy gyayina. Convoy ye yali enkanankana ne ya president. Yali musajja wa mirembe. Yali musajja wa kiseera jjajja yali amulabyemu ki ye yakola ebyamagero bingi ye kapyemi abalyanga abantu abakolanga ki naye ng'abikola lw'amaanyi gaguli omuggo nga boolaba bannaffe abayimbi kati saawa zino nti agenda eri n'ataapinga ku maanyi n'atutumuka kiyimba kitono nnyo tebitegerekeka ng'akola ki tukyabayinawo abakola ki naye manyi ebyo byadda abakola ki abakyagendayo ngubuuzeeyo ozambe kati gosuubira biki ebyo nawo nonyenya omutwe nosasula emitwalo gy'okinaana ogenze okulaba ttebo. So mulimu ebintu gwe byolina okuba muto kino ogamba nti kino nedda tekyetaaga kubuulira njiri nti nti munnange nawe okibalansinga mu balansinzi bayimbi tunuulira bayimbi atukomaawo kale kankuzeewa disiteero musajja wattu omuggo bw'amala ogufuna n'akola ebyamagero n'abeera wattutumu ddala naba w'amaanyi ne bafuna obutakkaanya oba bamusaba saddaaka simanyi ne zigaana ne bagunona eri wansi era disiteero nkakasa yali agenda mu nnyanja jjajja wange yamutwala yamusanga mu kibira. Lwaki teyamenya ku guno ogw'oŋŋambye gwe yasimbanga ku poliisi ate anti kati ye yatambulanga n'omuggo gugulu gw'abadde ali nagwo yagusigaza ng'ekijjukizo ng'abantu bagulinamu biriivu naye we yatuukira okufa nga takyakola byamagero. Ne bamuziika naye n'essawa ya leero yakugizibwa yamusikira takola byamagero talina kyamagero kyakola yabadde mutamiivu ng'avuga takisi okuva ekyenjojo Kagadi kwolwo oluguudo ava ekyenjojo ng'apaakinga wala ewa Mukisa gaasi we yali abeera awo nga mmotoka ekkirira naye bamusinza naye mwattu kyenjawulo kye namulabamu ye yagaana okutuula ku ntebe ya kitaawe era entebe ya kitaawe yasigalawo yokka yakitiibwa eri yakitiibwa kati bano abasinza ono nti ye Katonda gwe babalekera kitegeeza bo tebabiraba nti ono bali ku muntu wa bulijjo. Ebintu olina okuba muto kinolaba nerindako abantu abo bakkiriza nti abantu abo beba Katonda basaba nga 2:12 nga basinza omuntu nti ye Katonda gambye bayitawo bafukamidde taata kati olaba bano bannaffe batu ate bano wandigambako kalekalekoko labayo abagamba nnyaffe Bikira Maria twegayirire eri Katonda akole ki atusaasire abo kalekaleko naye kati bano omuntu wa bulijjo gwolaba ali akatogo gwomanyi nti akwana n'okukwana afa bakutyokufa akwana n'okukwana abadde avugana takisi sisita wajja nga munyirivu n'amugamba gwe Katonda omukama akusiimye beera kuno toddayo na ate nno gwe omukisa gw'amaanyi owa Katonda kutwalira omukazi
lwakubanza eggwanga lino lwakuba eggwanga lyange ndyagala nnyo ate era toyogera ku ggwanga lyange naye mulimuko we basigaliramuko nze nganze Yokaana sirina wensinziza muntu nga nkulaba kuba kati ndi mu kwebuuza omuntu abadde avuga takisi wali ekyendi nga mwenna mumumanyi mubadde mukaanira ne balansi olumu webitaano nti nkuwadde tompadde kati ntandika nti okusinza nti ate kati nsaba ggwe Mukama be bamu bano babafukiddwako amafuta ndowooza okufukibwa bamufukako amafuta era ntero tunira omuntu nga bakufuseeko amafuta munnange kati wafuuse ki takunnyonnyola aseka busesi kyantabudde kati oli omusajja taata bwe yafa ne bamufukako amafuta n'asigala ku ntebe ye kati ye Katonda aliwo mu byaddala gwe bagamba bakuvugako amafuta oba olina kyofuusa we naye akozesa amazzi alina amazzi kitaawe yalekawo oluzzi awo olw'emikisa amazzi g'obusobozi nga bwolaba bannaffe ne bapasita bangi abalina enzizi webali naye omuggo nze njogera ku muggo kituufu byaddala oyo omusajja yali amaanyi gali mu muggo si byambu bwe batyo bwe bafumuukanga mu bbanga ne jjajja wange oyo resitetuuta Kabaramagi bafumuukanga naye gye baatuuka ebyabwe omuggo ne gumugibwako tomanyi byabaawo be bamanyi kyenkakasa nti saawa zino omutabani aliwo talina kyakola naye aliwo okukuuma linnya lya kitaawe kidiini kya kitaawe kankyogere bwentyo aliwo olw'okukuuma ekidiini kya taata oba kati saawa zino bwe tuba mu Luganda olutuufu tuba tubayita bamulekwa Samikege mannya gange tuline Yokaana Yokaana si musumba nze muweereza Yokaana taliwo kwogera bikusanyusa oba bikunyiiza Yokaana aliwo kwogera ye byamanyi kyalina okwogera so bannaye munaatusonyiwa okutubanga lumu bye twogera bibanyiiza lwa nsonga tetugenda ate ku tusanyusa bonna badde nakwogera ekigambo nenzijukira nti tuli ku gundi tuli ku midi omwana ayinza okusalamu ako nekanfuukira obuzibu kale Yokaana oli Meka ozaaliddwa eri okulidde eri ebintu obimanyidde omanye emirimu egitambula eri ovaayo otya? Nvaayo ntya? Okuvaayo kwange nalwawo okuvaayo kaakano naye olunaku lumu nga bwe nkugambye waaliko ekitundu bakiyita Harugongo Kanyateete oba gwe nandiise taata wange gye bamuziika. Harugongo Kanyateete waliyo oba nkiyite oba ennyanja kubanga bwe nekiyita ennyanja tojja kitegeera otajja olowooza nnyanja nnene nnyo katugeze okwata mayiro nga 5 obuwanvu n'eno 3 n'eno 3 naye ng'ekinnya ekyo kiwanvu nga kirimu amazzi tebakunyonyola gajjamu gatya. By the way mu lulimi olutoolo bakiyita ekijongo. So nsaba bannaffe abatoolo abalina experience mu Luganda nga basobola otuyambako otunyonyola ekigambo ekijongo nga bw'owulira ekijongo kya Saaka, ekijongo kya Kanyateete. So waliyo abaludde mu Kampala. Lowooza nze kati nveewo. Ekyo nawe kisobola otandise okwogera kati byogera olutoolo. Otandise okwogera lutoolo nze nveewo oyogere n'abatoolo. Kyembadde nsaba bannaffe abali eyo basobole otutangaaza ku muggo gwo erinnya lye tusobola okuyita mu Luganda. Kati ebiseera ebisinga eyo gye nabbulukukiranga ng'olumu nga mbulukukira Leki George eri Hamukungu
era abantu ba Mukungu mbagala nnyo kimanyi bangi bamanyi bewakolangako effujjo ba Remegiyo ba chairman Kabuzi Bambi yafa yawumula baraali bonna gye bali eyo era mbatumirako kuwadde bo tebaliiwo naye abazzukulu n'abaana kwe bali so nali ntambula wano ne wali kankinyonyole bwentyo so wabeeranga ojja eno wabbulukiranga ebiseera ebimu ebisinga sobola okubbulukira awo kubanga nakunyonyoddeeyo nawo ndinayo ettaka kubanga taata wange anzaala gye baamugalamiza gwe nandiise taata omusamba gwajja ne gwambala nasobola okwebaka ku maama akole ki eyo gye baamuteeka kakati nali nzize kusomesa nali Fort Portal ha muzigiti gye twagenda n'ekiganna Katambi nga bw'okawulidde bwe nali nzija wano kwa muzigiti okusomesa nti Katonda yali akoze pulaani okunkyusa olwo ntandika olugendo lwange olw'okulokoka atya nali ntambula mu bbanga nga nvaawo ha muzigiti awo okujja eno e Kampala wayitanga mu bbanga n'amagini gange nga bw'obiwulidde ku ki ku Katambi walina amagini amagini nayinawo agankuumako 250 amagini 250 ge gakukuumanga gobalwandiise baago naye ngaago 250 nga gattabbu n'okusinga bw'okirowooza ge majeego ya ge maje wali komanda wakiwulira ge maje naye mwatta abantu ekyokutta kizeewo tokyesibaako wakati mbalamu amagini 250 ekyo tokyesibaako nnyo kale tugende nkivuddeko abaafa baafa bw'ofiira omwana osula ku malaalo erodde waka ate birina bikola nga sinnaloka kati nalokoka omusajja ajja kwima akugamba akwenyumirizemu nti gundi gwe nkuvunaana watta abantu ani gwe natta mukulu biri magini ge gattanga mwasaddaakanga amagini ge gasaddaakanga kubanga ge ganywanga ki kakati naye malayo malayo kati bwe nvaawo nga ntambula mu bbanga beddawe waliwo fuso jijjukira bulungi fuso eyo bwe njituulamu nendeeta bwe najja nga nsijja okusomesa wano ku Alidina muzigiti oguli Alidina ogumanyi ogwo guli luddawa Alidina waggulu wa Namayiba kati oba weeri awo opposite awo waggulu awo waliwo omuzigiti mukadde ng'oggyeko ekibuli era ab'ekibuli baavaawo balyoke bagende ekibuli ewaye ng'abasajja baali bavudde e Saudi Arabia nga bazze kusomera eno sajja kyava ngamba nti kaifal mugamba laja na afadan sinono okwogera nange ng'olina walina okukozesa kye tuyita nga bono gamba oba omwoyo oba njiyite password obeera ne password gy'ogira okwogera ne siraaje weebale nnyo eri oba gye twandiise edduwa oba tukiyite ki ndowooza kyekyo omuntu asobola okitegeera obulungi password omuntu yaba alina kyalina okukola okwogera naawe weebale nnyo sikujja buzi ate kuliko ne zisaddaaka okwogera ne siraaje kuliko ne zisaddaaka kati bwe bajja okwogera nange nimbagamba mujje tusisinkane ku muzigiti Alidina bwe bajja ku muzigiti Alidina baseeka bavudde eri ekibaleese okuva eri bazze eno kuneebuzaako ebintu ebimu ku nsonga ezimu zesobola kuyingira mu kugamba ku media ezikwatagana ne gavumenti baidhawo okusinga abalala ababiri baali bambuuza ku bikwatagana n'Osama bin Laden nga kati bandimbuuziza ku kiseera kino bakuba bambuuza ku kiseera kiri nga sobola bawa ansa already yali mu kintu wali wamu naye tosaawaayo munno nayeyazuukira bange omusajja kyeyambuuza nti naye tuliddamu ne tumulabako nobagamba nti yafa gyali akyaliyo ku kibonerezo kye yali akyali mulamu ani aliyo Osama bin Laden
yali mu nnyanja nga bamukwatira eyo. Osama kigogamba Osama bin Laden yennyini. Ono eyakuba gundi teyagikuba just yagiteebisaako ekigundi. Era abakubye Nedda omuntu akukuba yakuba. Kale gwe ekitwala nti yakuba. Kale yatomera Twin Towers. Tugende n'ekyo. Teyafa. Yoyo gwe tuliko gogamba nange gwe badengezaako kunyonyola. Yali eyo wansi. Eyo mu nnyanja. Kyenvudde ngamba nti ebyobufuzi ebimu tobigenda mu nnyo. Waliwo ebimu bye nina okunyonyola nga tuliko off camera. Bin n'amoga. Amoga baba. Era ekiseera kiyinza okutuuka naye n'ayingira mu nsi ey'omusanvu. Ani oba oli ku mulala. Ngamba oyo yennyini taata eyakuba Twin Tower ate teyagikuba. Gambye yagikonesaako bukonesa ki? Tugende mu maaso. Kati bwe bajja okunneebuzaako ku nsonga eyo ne mbagamba ne mbanyonnyola. Kati kwe kulaba ono muganda wange gw'owulidde mu katambi. Si muganda wange emuyitanga taata wange omuto. Eyali asigaddeyo ku ludda luli olw'abataata. Nga naye nina omusaddaaka. Bali bonna abafamire yo wabatta n'obamalawo kati wali osembyayo ono. Obadde ki byombuuza? Kale wabasaddaaka. Nakiddamu emirundi emeka? Yokaana twali ku video n'ogamba ojaga nsala ebigambo. Twali ku video Yokaana n'ogamba nti gwe wammwe era wali obuuza abo bonna tewaliwo n'omu. Ne nkubuuza nti wabatta n'otanziramu. Era sikuzeemu. So wabatta. Bwe kyoba omanya nti bonna baafa nze okubaawo. Kyeza wabatta. Ngobeerewo kati ono yali asembayo gwe wali ononye. Famire gwerewo ddala. Okifunye bulungi. Kati ntambula ku kibuga awo mu bbanga mulaba asigaddewo. Nga bw'owulidde mu katambi nti nze bwe nabanga ntambula olubuto buli yalina nga lulina omuluma. Buli yalinamu omwana. Yalina omwana. Buli yali olubuto. Si yali olubuto. Wabula ye yali musajja. Naye omukyala. Buli we wayitanga buli yaliwango olubuto lwali lulina okyankalanamu. Kati najja yali takoze mu paaka, yali akolera mu paaka. Oloze mutta. Nze mmaze okusomesa ebyange kati kyenva mulaba nga ono naye yasigalayo. Jjukira nayina essimu. Owulidde nga bw'olaba wali mu katambi bwakunyonyodde wali nga tulina ekiganda. Yakuluma. Ayinegere gy'oyogedde nti nono yasigalayo. Yes, bakiri bwe kiri. Nabuuza nono naye yasigalawo kwali. Kati ngenda okukiraba ng'ayinawo omukyala. Omukyala ayinawo omwana. Nze mu bantu ba ssaddaaka ze twakolanga twali tetukkirizibwa naddala eri wansi ng'etteeka ligamba omwana nga tannaweza myaka 4 ku 7. Bw'obeera mu 5 6 bw'obeera mu 3 2 4 nga tonnaweza 6 sikukwatako gwe nga gwe ya kyewali oba kyekyali nze nga tottibwa mukitegeera omwana nga tannasukkawo. Omwana bw'asukkawo aba akuze sobola omutuma ekidomola n'agaana. Sobola omugamba remote nakola ki aga sijja naye ng'etteeka bwe lityo bwe lyali ligamba. Kati bwe mala omulaba alina omwana kati yate mukubira essimu nga bonna balina okukola ki. Oyo y'omwe yantwala ewa Kiganda nga bwe nakunyonyola. Nja kutuuka waawo. Kakati bw'ajja ye yajja n'anyaniriza. Already yali ampulira eri gyendi. Nga takumanyi. Nga tammanyi nga bw'onoowulira nti oba mutabani waani wa Kabaka gy'ali eyo alina akasente. Ng'akimanyi ninamu kasente. Kasente nkayina. Naye nga tamanyi na byokola. Tamanyi na byenkola. Wabula mmanyi ndi wa ttabu. Nga bwe tuwulira abagagga mu kibuga naye nga tomanyi sente zaazijjawo naye ng'omuwulira erinnya livuga. Mukadde wange bwe muyita bwe namukubira essimu ne yeewuunya essimu ye njijjeewa. N'angamba saakoze naye jangu nsinkane wano ku paaka.
nenzija ku paaka bwe yajja nagamba tugende ffenna ewaka olabeko ewange namayiba nga nzija ku paaka ya baasi we yali nze saamulagirawo nti nvaawa kati ne mugamba nti munnange mbadde nzize kusomesa obadde oze kusomesa nti ekisooka esooka olabe ewange ojja kgenda osomese bwe tutuuka nga ntuuse ewuwe jjukira nze emissoni yange entutte kumutta ye omukazi n'omwana bwe yatuuka ne mugamba waategedde nze sikolagana nabalokole wabula nkolagana omuzigiti n'essabo byebifo bibiri byenjagala okoleki kyovula wali nkugamba nti bwe twali tuva mu paaka yandagirira ekkanisa ya Kigaana agindagirira nga ŋŋamba nti liri ki ssabo kati essabo eryo bwe nateekawo obutangaaza ngenda okulaba nga mutuufu ndabamu emisambu egitali miki emizimu egitali misiraamu oba ojjukirawo bulungi awo nga nkunyonyolawo tutuuka ewaka bwe tutuuka ewaka netubeerawo naŋŋamba munnange kati nkolere bizinesi ki obeere nange wano ne mugamba bizinesi gy'oba onkolera nsubulira bunekiresi lipubamu pawuda njasobola otunda ebyo naye ngaebyo mbimugamba sagala mulaga ki kyendi ontegedde naŋŋamba kale ojja beeranga wano nga bw'ogenda bw'osomesa bw'okola ki bwedda netugenderaawo ku nsonga eyo nga bwe ngenda nsomesa nankolera lipuba nansobulira obuntu bwa mitwalo ng'ebiri kati nze bwe twatuukanga mu paaka nga sikola nali simanyi value ya ssente nga sibitegeera mbeera mu paaka nekola nga tandaba kawungeezi ngende ewaka nkola mitwalo nga 3-4-5 naneebuuza naye gwe mukulu ssente ozikola wa ozanya zaala mukulu osala nsawo mu kibuga mukulu nakusuubulira emaali ya mitwalo emeka 2 kyokka ondaga nti okoze emitwalo 3-5 kyokka mu paaka tobeeramu obeera wa ssebo kubanga naye mwe yali akolera nenkizuula omukulu ono anondoola nenekolamu replacement abalala nga 14 bwe yawetanga bwati ku bbaasi ng'alaba wuuli asala weta wano ng'alaba oli asala weta wano ng'alaba wuuli asala kati nasigazaamu ekintu kyakasente jjukira nze nawangayo sente nga sizimanyi value ng'oziwa ye so wakoleranga ye nga aŋŋambye ati genda oleeta otunde bakuweeko kati nambuuza ku kya ssente neŋŋamba ngenda okibala omuntu gwe wadde bizinesi ya mitwalo 2 akuleetedde emitwalo 3-5 weeraliikiriramu osobola olina okweraliikirira kati neera naye nze olw'obutamanya nga sikola ki kati ng'ozijjawa sente nafuusa nga nfuuse naawe ate eri wansi we wasinga ssente nga ssente ndina sente nga ozifuusa otya ekyokukola sente tekyabanga kizibu mu mawulire just amawulire osala by'emawulire ate osala zaaki yo ne bw'okoola emisambwa giri gireeta sente gikuleetera genda maaso kaakati munnange mu process eyo ntambula nkola bwe nkola egyange jjukira nze mulaga ngenze kukola gyange nze original nga ngenda mu kukola gyange kusaddaaka kunoonya byendya okitegeera naye bukawunga essaawa 11 nga nkomawo ewaka naye nga butageti yange ng'ono omwana yali abulayo emyezi nga 2 aweze emyaka gyenyini gyenina okukola ki okumutwaliramu so n'okukkiriza ebyo ebyokukolakola obayinga time obatwale lumu weebale nnyo kaakati wanodde ekyava twali awo waka nga bonoogamba nalaba tv ng'ekyuka sigikutteeko nagenda mu fridge yali bano abasaba lwa sande lwokka mu mwaka nemuga tv engenda gikyusa ekyawansi kidde waggulu ekyawaggulu kiddewa nemugamba nkwata emikono nagikwata bwati bwe yakwata emikono nemuga kati tunula eno bwoti
bwe yatunulayo agenda okuzza ensingo bw'ati nga TV ekoze eki ekyuse kati naafuna ekirowoozo nti ate ekyo wali okimulaga gwe intention yali kumulaga nti ndi mulalamu singa bonobeera ndi mulalamuko tuzanyazanyamuko kati omukazi ne yeeraliikirira omukazi yaliwo omukazi n'amugamba tujje tumutwaleko bapasita bamusabire nemugamba pasita nti kati lumu tuba tukomawo ffenna nagamba tugenda kudda ffenna aba babiri konze bwe twadda naŋŋamba twali tuva mu paaka kwe kunnengeza ewa Kiganda bw'anengeza ewa Kiganda naŋŋamba nti olengera essabo liri teyagamba kyaki teyaŋŋamba kyaki era ne mukana katambi ka Kiganda okawulira nga bw'abadde ayogera nti yalaba omuvubuka ng'amulumbye ku kituuti ye yennyini Kiganda yabadde abyeyogerera awo tomuwulidde mukadde wange mbandi awo bwe yanengeza essabo liri yali mutuufu kubanga liri ssabo okiwulira kale gwe kimanyi kyaki naye nze nakugamba kyaki kati ngenda oteekawo banakiro okwekkaanya mizimu butuufu nalaba emisambo egyetaaga okusiramula otaddeko ebitangaaza byo ndabira ddala nti mulimu emisambo egyetaaga okusiramula olwo gafuuka amajinya amalongoofu kati olwasande olwo kwe kuntwala ku kyaki bwantwala ku kyaki okwo awo nga bw'obiwulidde mukatambwe olugendo lwange bwe lwatandika nga bino ebyo byewatunnyonnyola olugendo lwange bwetwo bwe lwakola ki kati era omukyala omu kwe bandeeta ku kifo kino eky'okulubagaron yali azze kuwulira bujulizi bwange wali ewa Kiganda nasanga nga kitoliyo oyandabira ng'olwo Kiganda nkozesa bino mujje mulabe nga bw'omuwulira bw'ayogera wano mu Katambi mujje mulabe akugizibwa Siraaje omusajja alokose nze ndi w'amaanyi kugamba nga yeewaana w'amaanyi nga bw'obiwulira mu Katambi bw'ali mu kubyogera okitegeera wensinzira okugamba abantu sisinzira nti muwalana oba mulaba bubi naye mmwe wenyini mwewulidde mu Katambi bwakola ki musajja nali naye ye agamba nti yansabira n'enkyuka naye nga talina kye yansabirako n'eki agamba omuti yagenda n'agutema teyatema muti byebyo mukadde wa kaakati njagala otuleete omukyalo ono akuleeta atya paka wano osabirwa otya gwe byojjukirako because I think kati ayinza okujja story entuufu yo yaliwo nga bakusabira gwe byojjukirako kaakati paka kubatizibwa kuwaŋŋamba okw'amazzi paka Yokaana gwe tulina olwaleero kati mukadde wange awo ewa Kiganda bwe tumala okukyankalana ku muti ekyo ekimuli kye nalaba tuuto tugenze mpaka mu kkomera okuvaawo mu kkomera saddayo ku kyaki okwo nali ntambula essaawa bwe ziti nga mpulaninga kuddayo eri Fort Portal we nasinzira okujja okusomesa bano abantu ng'olwo ku kyaki olwo maze okuvaawo byonna maze obbiraba oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu ku ebiri kwe kusanga ono omukyala naŋŋamba nze ku kyaki okwo navaako dda kyova olaba nti lwaki olumu ntera okwogera ku makyakigamu gweoyinza okuba oli eyo waliyo munnaffe nga ye ku kyaki okwo yavaako naye alina ensonga ze zamuggyako buli muntu aba n'ensonga buli omu alina ensonga ze naye bw'ogenda ozigattagatta ofuna ekituufu olwo n'osigala ng'oweereza Katonda owannamaddala musumba oyo ku lunaku olwokubiri teyabeerangawo yabeerangawo abwe nga kyo kya bulijjo era abaaliwo mu biseera ebyo nga bakimanyi bw'oba oyagala kulaba taata ku lwokubiri tokola ki tojja mmulaba jangu ennaku endala kumbe Katonda yali ategese Yokaana
mpozi mu luzungu gye bayita big fish. Bwe twajja mwata omusajja twamusanga. Bwe tumusanga omusajja mukyala waŋŋambye tugenda kulaba bulabi muki njukira nali sinasumulukuka nga nkyalina amaanyi gano agafuuka. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.